kubanga bagenze okulaba njagala okutegeeza bannayuganda nti lwaki ambasada Muwonge yawanze Lumbuye. Ambasada Muwonge yakitegedde nti singa bannayuganda banajja ne beekalakasizaayo Turkish government ejja kuvaayo. Njagala okugamba nti ku embassy bo violating amateeka g'eggwanga bakujjako that immunity. Okitegeera embassy bo violating amateeka g'eggwanga kati nga bwe mwabeera ne Lumbuye ate tebinnaggwa. Mubadde mu kukusa Lumbuye cameras nkugambye mwezaalidde akalimu obuwuka mwakola illegal kidnap. Okitegeera mwakola illegal kidnap katumala oku rescuinga Lumbuye. Now that Lumbuye is in safe hands, then mugenda kulaba Uganda tekinnaggwa. Tugenda kuddayo ku bigambo byokera olyemu tuddeyo mu bigambo bya Jejje Odongo. Lwaki mwakwatagana ne gundi? Okitegeera kandabe pato kyangamba mulindeeko wano ndabe pato kyangamba. Mbalamusizaako baganda bange mwenna wamu n'emikwano gya muganda waffe Kajulu Fred Lumbuye yonna gye muwangalya bitundu eby'enjawulo. Pato Uganda omuntu wa wansi nyongera okubalamusaako n'okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Ngenda kubeera brief nnyo. Banji mubadde mwebuuza ennaku zino mbadde mpulira amawulire agagamba agamu nti ndabika bampamba ate ndabika nabula bingi badde biyitiŋŋana naye olw'ensonga ezimu ne ziri simu yange nagijjako ndowooza wiiki ng'emu emabega sinakindi wiiki ndowooza nga bbiri nevaako direct ne WhatsApp simply because waliwo embeera gye nali maze okwekengera naye nali maze obbagamba nti saa zino tugenda kati ku underground ekintu kyonna kitugenda okukola tugenda kikola mu kasirise simply because waliwo abantu abali basabotaginga processes zonna ze twali tutambuza okuva mu angles ez'enjawulo so ne tusalawo ekintu kyonna kyetugenda okukola tukiggyemu public tukikole mu kasirise. So omulimu guno gugenda mu maaso ne baganda bange bonna benkolagana nabo. Ye njagala okubaza kanso Muwadda ne kanso Bameri olw'omulimu omulungi gwe bakola ennyo ddala wamu n'abantu ab'enjawulo besijja kwogera wano. Olutalo lw'okununa muganda waffe tulutambuliza ddala bulungi nnyo. Nabagamba at a particular moment in time or at a certain time whenever we teetagisa obbagamba tujja kibagamba naye as of now we are progressing buli kimu kitambula bulungi nnyo. Kyenjagala obbakakasa nti initially twali tetumanyi bawampe abali batwala muganda waffe naye gavumenti yawano yamu-owninga poliisi nemu-owninga ne tukakasiza ddala nti poliisi ye yamukwata okumujja mu maka ge. Therefore kati omulimu gwe tuliko omukulu kwe kulabanga afuna eddembe lye ng'omuntu kwe kulanga tumujja mikono gy'abaana abasajja naye nga ne gavumenti yawutabayisirwa nayo tetudde kubanga egezaako okulaba nga negotiatinga ne gavumenti ya wano okulaba nga bateekawo offers ez'enjawulo ku table okulaba nga babagwa Kajulu Fred Lumbuye. Lwaki mbagamba nti omulimu gwaffe ffenna gwe nawe nga mpuliriza gukyali munene teri kuzikiriza otalugende mu maaso. So bintu bingi bibaddewo tutambula tugenda nabagenda tutambulye kati mu kasirise process zonna tuzikola twafunamu obuzungu bazisabotaginga naye twasala ozikola nga tukwatagana bakama bange abatono besijja kugamba. So buli kimu kitambula bulungi nnyo naye bannayuganda mwena nyongera beebaza ab'e Canada Boston n'ebitundu eby'enjawulo abagezezaako teekawo embeera ku consulate za ttake eziri mawanga ag'enjawulo. Eno neemu ku pressure etudde ku gavumenti ya wano omusajja n'abagejjera sinakindi bandibadde bamaliriza dda olukwe lwabwe ne gavumenti ya utabayiswa omupembe okulaba omusajja nga bamutikka naye pressure gye mutadde ku consulate ez'enjawulo naddala abaana bakikuba nga muteekamu erinnya lya Kashogi nga mugezaako ku citinga president yaliwo. So mukikolere ddala yemu ku pressure y'ensonga lwaki emu ku nsonga enkulu ennyo lwaki mu Kajulu Fred Lumbuye gavumenti ya utabayiswa tennamufuna n'ensonga endala nyingi n'erigo processes etulimu ez'enjawulo kyekyo lwaki akyaliwo ate nga mbasuubiza nti eddembe eri at the end of the day ajja kulifuna. Kyenjagala mbakakasa nti through normal procedures through the normal legal ways Lumbuye Fred ayinza kutikkibwa era olukulu lwa utabayiswa baali bakoze initial olw'okumu bagamba musimagolinga lwagana ne luga butaka bagatusawo negotiating ne gavumenti ya wano mubawe naye byonna bikyagudde butaka era bikyaganye. So tuprogressinga kyenjagala obbagamba nti mwenna abadde bataddewo embeera bawongere oteekawo embeera mwongere oteekawo embeera at the end of the day soon or later muganda waffe ajja kuba avudde emikono gy'abaana abasajja naye gye tuli tuzoganya ku
ground tojja kundaba ku live tojja kundaba nga njo kwa update kwa kitwagala okukola kati gwe mulimu omukulu ogutajja kwogera kino na kiri gwe kulaba nga tununa muganda waffe nga tunujja mu mikono gy'abaana abasajja abayo manyi tusange ebizibu bingi ebyanjawulo weebiri challenges zo weeziri ez'enjawulo ez'okututeesatiisa threats eziva ne wali kyekyo bakimaganye n'essimu yemu ku nsonga lwaki n'essimu nasooka nenjijjako era bizibu bingi wano ebimu biririgo ebimu financial constraints wano ne wali ebimu byetaagamu financial implications ebimu biri byetaagamu legal guidance naye tukolagana ne ba stakeholders ab'enjawulo okulaba ensonga eno nga tugiggusa nyongera obbeebaza yonna obwogezi bw'omuntu wali mwenna mwenna kyemukola okulaba nga ensonga ya muganda waffe ono tumugjayo muleme kuwugibwabugibwa n'omunyago ogugenda mu maaso Kajubi Fred wanaaviirayo ng'abantu bangi bamaze okweexposinga mu areas zonna so muleme kugenda na muyaga guyuga ku social media wali bano boogera bino bano balwana kino ensonga esinga obukulu olunaku olwaleero y'ensonga ey'okununula muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye Pato Uganda omuntu wa wansi balamusiza ku baganda bange kakati ndomubuuza muwulidde ebigambo Pato by'abagambye by'ebigambo bye mbadde mbagamba wano ate waliwe wamu Pato watakoze eki watakolekitinze naye Pato nja kumugamba kaawo nga bwe nzize mbagamba polisi ya wano polisi y'ettake si yakwata Lumbuye polisi aba enewe bye tujja bigenda mu walala naye njagala okubagamba bana Uganda nti ffe kye twali twagala nammwe kye nalimba saba kubanga najjako wano ne mbabuuza ku presidency gye tutaddewo lwaki government ya ttake tejja ne acknowledging nti Lumbuye bamukwata naye bwe yavuddeyo ne acknowledging kakati bwana ekubira wa muganda wange Joshua sijja kuyita na muganda wange ekubira wa Kaanza ne gurupu yako ambassador wa Uganda muttake wano njagala mu sharingirewo video ambassador wa Uganda muttake we yabadda nnyonnyola mu wadanku nyingi kubanga mu wadanku nyingi yamugambye nti bali abaali bamulina ne royo yogo baleeta omufere yabagamba emitwalo 7,100 era anza wano nkulina ku maloboozi n'ogamba nti singa tunaagaana okuwaayo ssente ezo buli lunaku mujja kubanga mweyongera ku omutwalo ambassador wa Uganda muttake yaba president wa ttake mu Uganda yavuddeyo n'agamba nti ekyo tekibangawo ne mu mateeka ga ttake omuntu okubasaba ssente ezo zonna nkiddamu ambassador wa Uganda muttake yannyonnyodde council mu wadanku nyingi shadow minister wa foreign affairs nti tewali musango ne bwoba okoze otya gwe basobola kukusaba emitwalo 7,100 kati mwe bagundi mwe baani anza wano bakuvuganga buvuzi ate anza nze nkyakuddiramu anza bakuvuganga buvuzi bali abasajja bakuvuganga buvuzi kati mwe Joshua ono musajja gwe mwaleeta omufere eyasabanga emitwalo ejo zonna yazijjawa singa Turkish government enakitegeera nti mwagetinga involved na bino muli luddawa mmwe baana mmwe temulina na biwandiiko bajja bakwata babateekeko obwa terrorist bajja bakwata babateekeko obutujju bannange mulekeraawo okwagala ssente Homukisegera mulekerawo okwagala ssente homukisegera so kwekalakasa kwammwe kwe mupulaninze olwokuna ahlan wasahalan marhaba mugende bulungi bwe munaatuuka neffe tukimanyire bwe munagenda kuki ola alongo activities ezaali zigenda maaso mu embassy bazitutegeeza bulungi nenzija nembagamba gwe mwami Muwonge Lumbuye yagaana okulya n'omukashuwalinga nti emmere teriimu ki obadde oleeta emmere nga wafuna kampuni kale ssente zino ze mwonoona nga mwafuna kampuni ng'osooka kugiryako n'ogimuwa ne Good Enough Lumbuye gyali Good Enough Lumbuye kati ali mu detention center ya immigration Good Enough Lumbuye yafunye representation ate tagenda kumulyako wadde ssente ze musuubira Good Enough Lumbuye tagenda kubeera mu ttake kino mbagambye nkibategeeze so mwe mukimanye nti muganda waffe comrade waffe takyali mu buzibu nga buli we yalimu yasobodde okwogerako n'abantu abantu abo ne batutuukirira wankubadde omuyaganya okuntuukirira nze bino njagala kubibategeeza naye nga mpita mu bracket
Okitegera ngampita mu bracket. So mwabaana bettake mutaddewo presidency egamba mbukojja omugezi. I don't gain a coin okubanga mbogerako. There is nothing because kumwe mwenna nze ku myaka gyammwe gye naliko. Okitegera ku myaka gyammwe gye naliko I was something. Nena mwe munoonye okubeera something. Emyaka gyammwe egy'obuto kubanga nkugamba bw'otuuka myaka 35 nga toyina profession nga tolina kyogenda kugamba baana bo ojja kuba obulamu bukusaze. At least bw'obulamu bwe bukusala kati nga mmwe abali mu biddirudiru wakirikolerera abaana bo. Abaana bo bagambe nti abaana bange gona tebajja kubeera mu mbeera nze gye mbaddemu. Wamukitegera bannange tulwane nnyo kyovula batwafuna omukisa ne tufuna president Kyagulanyi Ssentamu eyalekawo byonna. President Kyagulanyi Ssentamu yalekawo buli kimu kyonna n'agamba nti Uganda first. Kyovula bannayuganda mbayita muzuukuke mumalewo bino byonna ebigenda mu maaso.